Olunaku olwaleero tugenda kukola akazigo nga kano akange. Abantu bangi nnyo mwegomba abantu abayina obuzigo n'olaba omusajja nga smilinga n'ogamba gaya ayina akazigo, omukazi ayina akazigo akalungi. Guess what? Olunaku olwaleero naffe katuyige tutya bwe tusobola okukola akazigo nga tukoze akazigo akali nakyo nga tekagenda kukuvaako, nga kali nakyo si ka byuma wabula nga gwe kennyini gw'okeekoledde. Mu vidiyo eno mwennyini mwe ngenda obasomeseza batya bwe tukola akazigo eri gwe akeetaaze. Luli twali mu kukola bunnya bwa mu matama ne tukola ebisige. Olunaku olwaleero tugenda kukola kazigo guno omulembe gwa kwekanika. Mwekanike muyina obudde obwekanika. Anti laba akange okalaba munnanga ako kakole bukozi tebanzaala nako. Amanya yenze Shila Adita gwe natanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange jangu oberenga osubscribinga olikinge okommentinge osharinge tuwerabira notification bell bajja kuba bakuwa message bwe tutekayo video empya. Olunaku olwaleero tugenda kuyiga tutya bwe tukola akazigo. Abantu bangi nnyo mwagala akazigo, onyumirwa omuntu n'aseka nga ayina akazigo Mumanyo, naawe osobola okukakola. Abantu bangi nnyo ebintu bingi bazaalibwa nga tebabiyina. Abamu ne babyeteekako nga maaka, ne babyeteekako olw'okwagala ng'oli alina desire for something oba oli nga bamuzadde nakyo. Wabula naawe osobola okyetuusaako ng'obunnya matama osobola obweteekako, akazigo osobola okukateekako, emimwa egya pinki osobola ogyeteekako, amaaso ameeru osobola okugeteekako, n'ebisige osobola okubikuza. Kati nno gwe wenna eyeetaaga akazigo katuyige tutya bwe tulina okukakola. Kwatayo akantuko kaneeno, zino empeke za panado naye si ze twetaaga flame. Bwe ngamba flame ke kano akantu. Kano akantu kasala bulungi nnyo. Kyogenda okukola kiri kimu, kola bwoti amannyo go oyise mu wakati mwannyo bwoti, tandika okukuuta. Kuuta wakati wannyo. Ndowooza olaba. Ndowooza olaba. Kikole okumala essaawa nnamba ng'okutta akantu ko kaneeno okuute wakati w'amannyo w'oyagala akazigo kajje. Oyagala ku mannyo gano oba ga wansi, oba oyagala gonna gabeere nga gayina akazigo. Kikole okole ku ga wansi okole ne ku ga waggulu bw'oba oyagala obuzigo bubiri. Naye bw'oba oyagala kamu osobola kukola wano wokka. Kikole buli lunaku okumala omwezi mulamba oba okumala wiiki 2 n'ekitundu ogenda kuba ofunye kaneena akazigo. Gwegezaako nkuddiramu. Kwata akantu ku bwe kati, weetaaga flame yokka. Kakwate otandike okukuuta wakati ku mannyo mu layini waneeno. Gy'onookoma okukuuta amannyo ganeeno gagenda kuba nga gewa space. Kikole omwezi gumu ogenda kuba nga ofunye akazigo mu mannyo akali nakyo akatagenda kukuvaako. Etali muntu nti agenda kuyeeya, etali sajjale, wabula gwe okozesezza kano kantu kokka okukufuna ako akazigo. Kigezeeko ojja kujja obeere nga onjulira. Yes. Wabula gwe wenna atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange jangu subscribinge, olikinge, okommentinge, osharinge. Wabula ate nga naawe eya subscribinge dda nkwagala nnyo muganda wange ondi ku mutima. Keep the love, keep supporting. Tuteekayo videos ez'enjawulo okuli Natural Beauty gwayagala okulabika obulungi, ofune skinning yange Shila Adita, gwe ayagala okujjamu binnamakula ebiyobyo n'olutikotiko olukuli mu face byonna byonna tubisomesa. Twogera ku bulamu erimwe abeetaaga first aid. Oyina endwadde ez'enjawulo tugaba first aid. First aid eyo omukozesa so that obulwadde obwo buleme kukuba wansi paka wonofuna further medication. Jangu olikinge, okommentinge, osubscribinge. Wabula akade tokeerabira ke kasinga amakulu buli video gye tuteekayo ogenda kubanga ogiraba. Mbagala nnyo. See you in my next video. Bye.